omusajja nali manyi omusajja oyo antutte yagenda okunkozesa niwe twatuuka eyo natuuka ku muntu gwe bampa nga kiringa kintu kyabwe kye baateeka mu nnyumba ndoza nakyo nga bakiwongereramu kinsolo naye ate nga wenvudde balinga abantu nzeyo nti nga ninga agenze ku bufumbo nga kiina kuba nga kinkozesa buli lunaku ate ngaawo tewali oba okufa kumu n'okuzaalibwa kumu kanziruke oba poliisi enkwata bansibe embeere mu kkomera Media njagala njiveeko oba ngende nkuba ekyeyo e Canada ewuwa mukwano obeera London mbeere eyo mpulira nga ebintu by'ekikemedia ebimu binsukako kati tuuka ekiseera omutima guŋŋamba toloka oba poliisi ekukwata bali kutikka ne bakuzza ewammwe oba obeera mu kkomera onolya ku mmere y'abasibe era natuuka ekiseera nenkikola nentoloka bwe natoloka naye ng'omutima guŋŋamba nti kasita muzeeyi mbadde nga muweereza ssente zange sirina kye sirina naye musoke njagala kigambo kimu nti yafudde ngenda okumukolera omukolo gw'okufa kwe ate ng'amazima ga Katonda nkulayirira musoka ajja kuyingira ettaka nkulayirira oyo omusajja ebintu bye yankola ajja kuyingira ettaka ate mu bubi kubanga nze awawatu yateeka nga yansuula eddalu nga bansindikira busindikizi mmere bwenti ng'embwa eddalu waligwa ddi nga mmaze kumutandika mubanja ssente zange nenkomekereza nga kuga nti oyo omusajja nze teyankola mwagaliza ttaka ddala kituufu kitaawe yafa kitange yafa mmange yafa baganda bange baafa mu nsi ndi mwogu lwa musajja oyo mu nsi ndi mwomu lwa musajja oyo naye ate ne wendi weefunyidde emirembe weŋŋamba nti ntudde nfunye ssente zange kubanga sirina nze kyenneeguya ku nsi kati nfunye ssente zange nzirina emirimu gyange egitambula bulungi buli kimu nkirina mukyala kigozi buli kimu nkirina nga bwolaba awaka wange wano buli kimu sirina kyenneegomba omwana gwe nabadde neegomba nakazaala omwami muyina ssente azirina nange ssente nzirina naye mu nsi nga bwe nkugambye nti ndi mu bwomu nga wenaga nti ono taata wange omuto nti oba oli ssenga wange naye mu nsi nga bwe nkugambye nti ndi mu bwomu nga wenaga nti ono taata wange omuto nti oba oli ssenga wange sirina wa luganda lwange okuleka famire gye neekoledde naye ng'oyo omusajja byonna yabintuusaako famire yaffe okuva ku bajjajja ne bajjajja ne bajjajja ne bataata ne basenga twakulanga famire gyeyogerwako ku kyalo ng'esongebwamu te famire njavu nga temuli wadde alina kawiribaalo wadde alina kamaanyi ga kifuba famire yaffe nga n'ekyalo kyonna kitumanyi okitegeera kakati bataata abo baali bazimba nga balinga agijjako kayogera nange kiki ddala ekyaliwo kiki ekyabaawukanya kuba buli kintu kiriko ruutu naye gwe ne bw'onyumiza onyumizaako bya bulwadde na muwala kubaloga tonnyinyonnyola omuwala yatandika atya okubaloga kuba teriyo kintu kijja nga kijja mu bbanga nze sina kyemmanyi kuba sina kye nali mukoze kale kati nja kuddira kansooke mala ozuukuka nenasooka mukubireko omukazi ate nange yangaseemu obuzibu obuliwo bwemmanyi obw'amaanyi abwina ne taata wange Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abalungi abatulaba yenze Hadija Kigozi. Tulina omukyalo no Magi Kavuma. Bamumanyi kakasa mumumanyi bulungi musanze wano makage. We musanze onyako laleero. Tulinako ensonga eriwo mu ddiiro njagala tugigonjole bannange munkwatireko mbere wamu nange nze nabagamba wendaba omuntu ayina ekintu njagala nkireete wano ku media gwasobodde okikole woba toyagala ebintu bineno si byakukaka.
So omwana ow'obuwala yankubidde agamba nti bava mu Kampala ne badda ewa yagambye ejjinja iganga yagambye ne badda eyiganga waloga kitaabwe wabaloganga famire n'obamalako emirembe kuba nze sisobola kutindiga lugendo kugenda eyo kola interview naye ate gwe engeri gy'oli wano ebulenga kimbeeredde kyangu nnyo okubeera nti nkufuna bannaye mwebale kutulaba mwebale kusubscribinga aba Jots Herbal Products be banteekamu omusayi okulaba nti sho ngikwasaganya bakugamba nti gwe alina pressure alina sukaali ng'olina obulwadde bukuluma bagenze mu ddwaliro babukebera tebabulaba aba Jots Herbal Products be balina habo omulungi asobola okuyamba n'akukakanya omubiri ne gweta sukaali nakka pressure neewona n'obeera ng'olina normal pressure nga tokyabonaabona so bakubireko banonyeko ku namba yaabwe ey'essimu babeere nga bakuwa ku ddagala lyabwe balina eddagala erya buli kika balina pain killer eza habo wali owulidde ku pain killer eza habo ogenda zisanga ku Jots Herbal Products olunaku olwaleero onywa bunywi ng'omubiri guwona onywa bunywi ng'ebbwalikala bannaye bali balina eddagala Dr. Julie nkutumiddeko nnyo wonna wooli nti weebale kuwonya bantu abasajja abayita mu buzibu obwa prostate enlargement akawago kakuluma ng'okuze obulwadde obwo busumbuwa nnyo abasajja ne buvaamu ne kansa Dr. Julie ayina eddagala akugamba nti weetangire prostate cancer ng'okozesa eddagala lya Jots Herbal Products. Prostate enlargement kabeera kawago akagaziwa omusajja nga tosobola fuuyisa bulungi omusulo gukuyisa mu buyisi ebiseera ebisingayo oyo gwe bayita prostate alumira ddala abaami naddala abaami abakuze mu myaka ate nga affectinga n'amaka aba Jots Herbal Products balina eddagala erigenda okuba nga likutereeza banonyeko ku namba yaabwe ey'essimu gyolaba wammanga abanakyo T-Hub bano bo we bali okubeera nti ne bakuwa eddagala erikendeeza ku weight ate kati nga bakoze n'empeke balina amajaani balina ne cream osiigako busiizi olubuto nga luvaako okitegeera be bannakyo T-Hub banonyeko amajaani gaabwe products zaabwe zikola ku bonna abaami n'abakyala bagamba nti gwe omwami alina olubuto olunene toddamu kulwana na lubuto abasajja muli bagayaavu temwagala kukola gym abannakyo T-Hub we bali okubeera nti no bakugondeza obulamu kozesa ku majaani gaabwe kozesa ku mpeke zaabwe kozesa ku cream yaabwe obeere nga okendeeza ku bimu ku bitundu byo eby'omubiri amajaani gaabwe teka amazzi ganyogoga gokka amazzi nkiddamu gabeera ganyogoga gokka be bannakyo T-Hub nsanyusa okulaba bannaye enkuba ng'ekisanze waŋŋaanye okuyingira mu nnyumba naye nze nakirabye nga wano tewagenda kukola nsanyusa okulaba nze nandibadde nkugamba nti nsanyusa okulaba kubanga nze kukyali amadama adija nkulamisiza nyabo kale nyabo naawe ng'enkulamisiza onaani wange enjogerako naani nyabo nakintu mukwano ng'essimu ogikubye ku makya oba kubireko ku ssaawa 5 mukwano nyina obuzibu halo wange hello mukwano nyina obuzibu mukwano njagala kunnyamba nyumiza mutuulire ne mulwadde nnyo nazimba olubuto mukwano wagenda mu ddwaliro nagendako mu ddwaliro abasawo bagamba ki ekikuluma tebanyamba tebalina kye balaba baŋŋamba tebalaba kinnuma naye olubuto lwazimba nnyo bakuba sikaani biki buli kimu bakikolako sikaani nakola sikaani nebagamba ki ekikuluma nga tebalina kye balaba ne taata wange mulwadde nnyo kati nyabwe oyagala nkuyambe ntya ne baganda bange embeera gye balimu abamu bazonzo abamu twakola ebintu ebyo mukwano mumanyi lindako kansooka enzuukuke
Netwaka yebuukabuuka netwaka yebadde ebuukabuuka ogambye mbuki? Tumumanyi mwana wa taata wange omuto. Netwaka yombi. Netwaka tompulira. Nkuwulira kati. Abitukola mwana wa taata wange omuto. Taata we yafanga mwana muto. Taata wange yamukuza. Kati mwe mwategeera mutya nti yabibakola? Twatambulako ko ng'ebyekizungu biganye. Tambulako ko mu basawo Abaganda. Kati mbuulira emboozi mu bulambulukufu lwaki muganda wammwe abeera abakola ebintu ebifaananawo ebityo? Anti kati muganda waffe oyo taata waffe yamukuza. Naye naffe tetumanyi lwaki ensonga kyayagala atukola ebintu bwe. Anti kati muganda waffe oyo taata waffe yamukuza. Naye naffe tetumanyi lwaki ensonga kyayagala atukola ebintu bwe biti byonna. Tetumanyi lwaki atutuusiza mwene embeera. Kati gwe lwaki tojja ku media n'obiŋŋamba mu buntu? Oyagala kuteeka mu media? Mukwano sina n'amaanyi gatambula, olubuto olunuma nnyo lwazimba. Yagwa wangubidde n'oŋŋamba nti wavudde egundi ebusoga n'ojja Nakawuka? Yenze nnyabo. Oh my God. Nabiwulidde naye simanyi kiki oyagala nkuyambemu anti. Kuba kati nze siri musawo nti nina eddagala erigenda okujjanjaba, siri musawo muganda nti nina egundi. Mukwano Madamu Adija nsaba omunoonyezeeko mu Kampala muno. Ali mu Kampala naye nsaba omunoonyezeeko. Kati munoonye mukolere ki anti? Waliwo ekintu naawe omuntu ky'oyinza omugamba ng'olaati kijja, munoonye mukolere ki? Ajjeeye wammwe mwogere. Omunoonye bw'onooba omufunye oyogereko naye. Baatugaba ngambye oli munnamawulire oyogereko naye osanga ye anaakuwuliriza. Era yenze yoyo gwe wakubira luli naye nakugamba ngenda kuddamu kkubira ate simule n'enjinoonya nga ntuuseeko nga siriraba. Taata wange si nnungi. Kati ye taata we ali mu mbeera ki? Taata wange ali mu mbeera mbi. Aliyiganga namulese naye ng'embeera si nnungi. Kati ye taata wo embeera si nnungi, abasawo bagamba ki ekimuluma? Tebalaba bulwadde. Obuzibu abantu abalwadde munsobera gakulemwa okugenda mu ddwaliro ezzungu mutandika genda mu basawo. Neddogo kituufu gyeriri naye osooka n'ogendako mu basawo n'olaba abasawo kye bagamba. Tutambudde mu malwaliro tebalaba bulwadde, sente zituuse n'otuggwako baaba. Kati yes nakuwulira luli naye ekituufu kiri nti nali ndi bize ge mazima. Nesobola oba oli awo kuddamu kukubira naye ojja kunsindikira message ku WhatsApp ontereke ennamba y'oyo omukyala nja mukubirako naye gwe agijjako kayogera nange. Kiki ddala ekyaliwo? Kiki ekyabaawukanya? Kuba buli kintu kiriko ruutu naye gwe ne bw'onyumiza onyumizaako bya bulwadde na muwala kubaloga tonnyinyonnyola omuwala yatandika atya okubaloga kuba teriyo kintu kijja nga kijja mu bbanga. Nze sina kyemmanyi kuba sina kye nali mukoze. Kale kati nja kuddira kansooke mala ozuukuka nendasooka mukubireko omukazi. Ate nange yangaseemu obuzibu obuliwo bwemmanyi obw'amaanyi. Abulina ne taata wange naye ate nange yanteekamu. Ate okabye ne baganda wanawo bamawo oba ekizibu kiri mu famire yammwe nga mmwe. Ne baganda baagera embeera si nnungi. Omanyi muyinza okwesiba ku muntu ne mumwesibako naye nga mu butuufu omuntu talina na musango.
kati semunaye naffe batugamba bugambi bwe tutambula nga batugamba oyo muganda wammwe muwala wa taata wammwe omuto. Kati oyagala nkuyambe ntya anti? Mbadde nsaba omunjogerereko naye. Mugambe ki? Omubuuze kikyayagala. Network yombi. Mugambe ntya? Kiki kyasinga okwagala tumusonyiwe asobola naffe tusobole okubeerako mu mbeera ennungi tweyagaleko ng'abalala. Kale kati ngenda kuddamu anti kubire nga nzuukuse. Gwe byonna byoyagala bintereko ku WhatsApp yange. Nja mukubirako. Bwe kinaaba kisobose nga asobola n'okujja mu programu nja mugamba ajje. Bw'aba tayagadde era nja kurekodingira byonna. Byonna nja bikurekodingira mbikusindikire nga bw'anaaba abiŋŋambye. Naye tobolaba twali bagagga naye okusinga okulaba nga tuli mwene embeera tubonaabona tunoonya batuyamba. Mbadde nsaba onnyambe onjogerereko naye. Naye kati olowooza bwe njogerako naye waliwo ekigendo kyuka omuntu bw'aba yabaloga nga yamala ate abaana akyusa ki? Olwedde aba yakikola. Nsaba onnyambe onjogerereko naye. Naye kati olowooza bwe njogerako naye waliwo ekigendo kyuka omuntu bw'aba yabaloga nga yamala ate abaana akyusa ki? Olwedde aba yakikola. Nasobola okuwuliriza n'atusonyiwa. Ebyo oli munnamawulire ayinza okutwala mu maaso go n'atusonyiwa. Anti ngenda gezaako kyensobola mu maanyi gange. Kale mukwano madamu Adija. Kale nnyo. Naye nze okwogerako naawe mukwano. Naye tuyambe. Watuganya okuyingira naye nze oba omalira obudde kale bungi lwakuba nti ne content mwagala. Nsanyusa okulaba. Nze nandigambye nti nsanyusa okulaba kuba oli wange. Naye oyogera mpola mami. Yadde nga oli mukambwe onkalubiriza sikinaako obuzibu naye waba onzikiriza okutuuka wano. Maama kola ky'olina okukola. Si mu bubi bambi. Okay. Si mu bubi. Naye nze nzize. Kuba singa obadde tewanzikiriza era saalize. Naye kati tuli ku HK Media. Buza kuba tulaba. Emboozi yonna ogiwulidde ey'omwana omulenzi byonna ey'omuwala byonna byayogedde nkakasa ndowooza obimanyiiko. Olamusizza nnyo mwenna abatulaba. Omwana omulenzi byayogedde byonna, omwana omuwala byayogedde byonna mbiwulidde. Yensonga bakina kukkiriza okujja wano. Si gwe osoose okuba nti atuma. Kati nakukkiriza okujja wano nga mmanyi nti omukutu gwe gulabwa abantu bangi. Nanjagala abantu bandabe ntegeeze eggwanga. Nejjeko erinnya ebyero lye banteekako. Yensonga lwaki oli wano. Bangi bengobye bannamawulire. Bangi bagobye. Naye nakakasiza nti gwe omukutu gwe gulabwa abantu bangi. Era bangi n'abalala babalaba naye mpozi kisinziira oba engeri gye nayogedde. Namaze kukola research. Sikimala gakkiriza buli ajja wano nti ajja anzijeko interview. Kati mukyala Magi oli otya? Ndi bulungi sina buzibu. Gondabanga alina ekizibu kyonna. Era ndaba ng'oli mukambwe kati waliwo ndi mukambwe lwa nsonga mukyala Kigozi. Ndi mukambwe lwa nsonga ekintu kino kimpitiriddeko. Kimpitiriddeko banteekako ekintu oba banteekako basiiga erinnya lyangeko. Bagenze banswaza mu buli si wano wokka. Bantadde mu mawulire. Ne banteeka mu g'empapula. Ne banteeka ku TV. Ne banteeka buli wamu. Bagenda bampatikako ebigambo. Nkutegeera. Kati nze nga bw'ontunuulira bw'oti obulogo mbutandikirawa.
ate obulogo bagamba bwetimba omuntu mu face. Kati nze njagala nkubuulire kino. Njagala okuddamu okulaba munnamawulire azze wano nga azze kumbikira. Oyagala afe? Nkyogera nga nkijja ku ntobo ya mutima gwange. Nga azze kumbikira nti omusajja oyo yafa. Nkwata ssente zange nsituke mu maka gange, ngende ngule kofini, ngende ngule embuga ezigenda omuziika, ngende ku muziike. Muteekeko ettaka ndabire ddala nti omusajja oyo yakiridde Magombe. Onoonsonyiwa okyogera bwetyo. Ntandikidde mukiya. Sigiya nina obusungu gwe bw'otalabanga. Nze oyo omusajja embeera gye yampisaamu, embonyabonya gye yambonyabonyaamu, nze Magombe nasimba ye kitaawe w'omuwala. Kubanga omuwala ye kati alina kwogera ebyo byayogedde. Kuba ye talina kyamanyi. Mwana muto. Nze oyo omusajja embeera gye yampisaamu n'embonyabonya gye yambonyabonyaamu nkugambye nga baŋŋambye nti akutuse. Anko tetwetaaga. Nga baŋŋambye nti akutuse ne ngenda mu muziike nkakasa nti ddala mutaddeko ettaka ali Magombe. Kyekyo kye njagala. Naye bagenda bandaalasa simanya nze nga nandoga famire yaabwe simanya nabasiraanya simanya nakola ki naye nga kitaabwe ye ekigenda omutta akimanyi. Singa basobola bandibadde beebuuzako ku kitaabwe ku mbeera gy'alimu ne bamubuuza nti taata kiki ekiriwo. Naye abagamba kimu nti nze ngenda okumutta. Anti kati njagala okutegeera emboozi eno mu butuufu bwayo ng'omwana ye bw'aginambululidde byonna bye wakola okubalinyirira kuba balinyirira okubeera nti no tusiza tata wabumu embeera. Njagala okutegeera naawe emboozi yo. Kati omwana byayogedde awo. Emboozi eri etya? Anti kyenkugambye omwana like byatandika bitya? Anti kyekugambye omwana byayogera talina kyamanyi bambi. Era simuyinaako buzibu waddembe okwogera batyo nga bwayogera. Nenkomekereza nga kugamba nti oyo omusajja nze bye yankola mwagaliza ttaka. Ddala kituufu kitaawe yafa? Kitange yafa. Mmange yafa. Baganda bange baafa. Mu nsi ndi mwogu. Lwa musajja oyo. Mu nsi ndi mwomu lwa musajja oyo. Ate ne wendi weefunyidde emirembe weŋŋamba nti ntudde. Nfunye ssente zange kubanga sina nze kye neegulya ku nsi kati. Nfunye ssente zange nzirina. Emirimu gyange egitambula bulungi buli kimu nkirina. Mukyala Kigozi buli kimu nkirina. Nga bw'olaba awaka wange wano buli kimu sirina kye neegomba. Omwana gwe nalibadde neegomba nakazaala. Omwami muyina ssente azirina nange ssente nzirina. Naye mu nsi nga bwe nkugambye nti ndi mu bwomu nga wenaga nti ono taata wange omuto nti oba oli ssenga wange. Sirina wa luganda lwange okuleka famire gye neekoledde. Naye ng'oyo omusajja byonna yabintuusaako. Famire yaffe okuva ku bajjajja ne bajjajja ne bajjajja ne bataata ne basenga twakulanga famire gyeyogerwako ku kyalo ng'esongebwamu nti famire njavu. Nga temuli wadde alina kawiribaalo wadde alina kamaanyi ga kifuba. Famire yaffe nga n'ekyalo kyonna kitumanyi okitegeera. Kakati bataata abo baali bazimba nga balinga bonga n'ogamba nti ekino ekyalo kya famire emu. Wano senga wali jjajja wali taata omuto wano taata anzaala nga bonna tuli wamu awo bwe tutyo. Nga bw'omanyi nti omuntu omwavu bw'abeera nga ffenna twogerako nti tuli baavu. Kati ekiseera kyatuukawo ntandika okukulaakulaamu kubanga nze saasoma sijja kulimba. Tandika okukulaakulaamu. Taata oyo taata Musoke ayina ebintu bye yawanuuza. Era yakyogeranga lunye n'agamba nti nze wadde famire ya kitange enjavu nze sirigenda kupanga ndi mwavu. Era yafuna ebiguruupu by'abana abantu abanoonya ssente z'omu bwangu. Naye nga nkoze nnyo ku bantu abalina ezo embeera. Anti byebyo bwe bibeera. Kati naye last week era naye yali tali mu famire era naye mbu simanya obugagga biki. Nakabya n'amaziga ge nabaamu edda nze sikyayagala kaaba. I'm so sorry. Sikyayagala. Anti kati tunyumiza emboozi kuba abali wano. Anti taata Musoke oyo otandika agenda anoonya ebiguruupu bino ebyokunoonya simanya okunoonya obugagga. Bw'anoonya obugagga bwe bye bamugamba saaliyo. Naye yasaalawo okusaddaaka famire ye yonna okuba nti agisaddaaka. Abaana be bonna.
kababe bana kababe baganda be kababe base bagnyina kababe baganda be golina baganda bo nze baganda bange bonna baggwawo kyenkugambye nti mu nsi ndimu bwomu lwa musajja oyo tata amwe yabazala abana bameka yatuzala abaana 5 abawala 3 n'abalenzi 2 kati oliwo weka kati ndi wogo yagwa mukulu yenze namba 3 kati omwami oyo wawanoza ebintu byetetwamanya atandika okukyusa embeera nabona ogamba nti ye taata musoke leero ate kati yaguzeeyo pikipiki sente yazijeewa taata musoke avudde mu pikipiki agenze mu mmotoka agenze mu mamotoka atandise okuzimba ebizimbe taata musoke agagga wadde ku kyalo taata musoke afuse musoke atandise okugula abantu abavuba ku kyalo ne baka wonna afuddewo wuwaguzeewo kati yeefuula nti atandise okusembeza baganda be baganda be yasembeza mwe mwali taata wange basembeza taata wange amuteekaawo nga omuntu asobola omukolerangako emirimu kubanga taata wange yali mwavu kati taata yasembera ewa taata musoke alina okusembera n'abaana be era twasembera kubanga era twali wamu kati abantu abaali abaava atuzimbiddewo ennyumba etegerekeka atuteereddewo business atuteereddewo amazzi nga bw'omanyi omuntu afunye ssente atutadde awo tutandise okubanga embeera zikyukamu abatagendaga ku ssomero tulinnyeyo okuyiga wakiri okuwandiika erinnya taata musoke afuuse taata musoke agaggawadde tumaze atufunziriza ddala famire yonna agifudde yiye mukyala Kigozi abantu batandika okufa omwomu nga tetumanyi ngeri ki gye bafaamu nga tetumanyi kibatta nga bafa batya bakukikutuko accidenti balwala omuntu okeeranga ku makya nga yeebase bulungi nakeera ku makya mu buliri nga yafudde ekyo ekitalo nekigwawo netukabira ekyo paka wekinaggwa aba tebanayita bbanga n'omulala n'afa mu nfa y'emu kati kankifunze nti famire yaffe nze baganda bange bagwawo mu yenfa kubanga ffe yali taata wange amusembereza ddala mu nnyumba kati ndowooza agenda okulaba nga bagenda kumumanya addayo ndowooza ku bantu be babe yali yatambulamu waddayo ndowooza nga bamugamba nti tukyuseemu ekyokutta kijja kukulabisa nebakyusaamu baganda kati njagala otuviire mpolampola kuba ndaba nga emboozi ogenda kugimalirayo nga sibitegedde baganda bo eyasooka yafaaki baganda bo be basooka kitaawe eyasooka like byajja biti anyumiza kataata wange eyasooka yafaaki nkugambye twebaka mu nnyumba netukeera ku makya taata nga talajanyeko nti obaano wannuma tukeera ku makya mu buli taata nga mukalu naye nga yasowoseeyo olulimi luno nga ali avuddemu n'ebitole by'omusaayi amayembe netumala netugamba nti oba munaye ate alina kirwadde kyonna nti oba alina pressure nti oba alina si byabyo omuwala oli bye yatunyumiriza nti amayembe gatuga kitaawe kati gali oba biri byali biki ate bye bigenda n'okutta oyo omuwala gwe naleeta yagamba mbu simanyi baawuliranga embizzi nga zikaaba mu siiringi si kyo kati maama bwekityo tumala okuziika taata tumala omuziika gatuga mama waffe ekyo nze nkyogedde simanyi oba kale byatuga kanze ngambe nti byatuga bimala bituga mama waffe enfa taata gye yafaamu kuwayitawo wiiki emu ne mama n'agoberera ne wayitawo wiiki emu muganda wange omukulu n'agoberera ne wayitawo wiiki emu owookubiri n'addako bonna bafa mu nfa y'emu mu nfa y'emu kati ndowooza omusoke waabuukira nti ekintu kiri kyekibikola musoke yali talina abaana abayina ne kati era be babakulajanira ababe tebayina buzibu bwonna okuleka kati bwe bayina kati ate nga bakyabufeesinga okuleka musoke nga avudde ku nsi kuno kubanga bwe bimala okutuusamu eyo embeera ndowooza ddayali yeekubira enduulu agamba nti abantu bagenda kuntegeera bamukyusizaamu atandike kutunya butunya mu mpola kati nze agenda ansembeza nnyo nga mukwano gwe ku baana bataata abaali basigadde kuba nali nsigaddewo ogwo baweddewo anteka ku lusegere nga mukwano gwe nnyo era yanzija mu nnyumba ya taata gye yali tuzimbira nanziza mu maka agagge
ngobereri nga mbere uwe makage n'abaana be ngagamba mbweno ojja kwebowo sigadde weka yembera gye banteekamu kati omwami we nandaga omukwano ogusinga nagw'abaana be yandaga omukwano kino nkigumiza ogusingana gwe yali alaga abaana be ne mukyala we naye ng'alina ebintu byankozesa nga yaŋŋamba nti byakyama nga ŋŋamba nti Magi alina we yajjanga naŋŋamba nti Magi leero tulina emikolo gye tugenda okukola naye nga yaŋŋamba sigambangako omuntu n'omu aŋŋamba kati tugenda kusaba engeri y'abantu bonna gye baavaawo njagala obeere mukyala mugagga ng'olina ssente ndowooza nange ondaba nti nakola ki nafuna ssente naye saagala kubuulira bantu ssente nazifuna ntya naye njagala nkutwale nze wensabira naawe osabirewo wali osinga abaana bamusooka obukulu abaana bamusooka nali basinga obukulu naye nga waliwo era nsingako naye twali mu rengi bwetyo lwaki ye teyamutwala n'ayagala atwale nti gye bikomekereza nze yali ali mu kunsaddaaka sigamba nti nali ngenda kusaba nti ngenda kusaba bya bulungi yantwalangayo ng'alina ebintu byanteekamu era yantwalanga waliwo akanyumba ekisenge mu nnyumba ye nga tekigulwa muntu n'ogwo ekisenge ekyo nga yalina okukigula era tuyagerangayo essaawa 9 ogw'ekiro nga twakoze appointment ssaawa 9 ogw'ekiro naŋŋamba nti Magi essaawa yaffe etuuse netugenda ku ssaawa 9 ogw'ekiro emukola ki imagine oli gundi imagine oli muzeeyi wange naye nga mala kweyambula n'abaako obugoye bwe yansibanga nga ye yanyambula nze njagala nkubuulira obusungu bwennaku oyo omusajja nga ye yanyambula nakugyamu engoye zo nazigyamu engoye n'abaako obusuuka bwe yansibanga nga talina kyakukola ekyo sijja kumuwayiza nga alina obusuuka bwansiba naŋŋamba nti genda wali oyogere bwoti ne bwoti nga n'ebigambo byenjogera yagambanga nti oyogere biki ebyo kambireke kubanga bye yaŋŋambanga si bye byatuukirira ye yaŋŋambanga nti ogenda kubeera mukazi mugagga kino nkikukolerwa kuba nti toyina muntu ku nsi bazadde bo baavaawo ne baganda bo ogamba maama muzira kisa neŋŋamba nti omusajja anwaniridde kati nentuuka ekiseera nga twakikola ebbanga lyawera nentuuka ekiseera nga ndi ku lujja ndaba nkuze abasajja ne mukazi mulungi nga mundaba kati mukazi mutonaye ali muwala muto ng'oggyeko ekyokubeera nti yagambanga nti weesiba obugoye ofukamire wali eri osabe bwe wasabanga bye wasaba wabifuna kati wenzija era wasabanga ki nze nasabanga yali ssabo kaali ssabo kyali kisenge nga kiri mu nnyumba ye nga kirimu ebintu bwe bitiisatiisa bye sisobola kugamba nti kino naye nga buli wootunula kati nga bwe tugenda bwe tuyingira mu kisenge kiri ayina kapaati kanteekawo kaŋŋamba okufukamiramu kateekako ettaala awalala wonna nga kizikiza kyereere nga kizikiza kyerere era nga bwamala okukola ebyo nga ajjako amataala ge tubeera mu nzikiza abantu baba n'ebizibu ggwe abantu baba n'ebizibu kigozi namanya gambuzaabuza nze nakoola naye kaakati ebbanga lituuka anti bw'otooziwulirize baakutumye njagala amawulire nga bwe nga kuwadde ogawatize ate banaaba tebagala n'abaana bennyini abagamba nti nze ngenda kutta famire yaabwe abagamba nti nze ngenda kutta kitaabwe njagala bamanye amazima kubagana amazima sigagambangako omuntu n'omu ku nsi kuno kaaba omusajja gwesula naye mu nnyumba tabimanyi era agenda kulaba andabe ate wano andabe kubanga nkooye kakati omwami oyo ntuga ekiseera nkuze ng'omwana omuwala eyandibadde ava kujja n'agenda n'afumbirwa natandikanga kufuna abasajja nga ntegese bagamba tugenda kuwasa mwagadde era nga bwomanyi nti emyaka gituuka ng'olina okuba n'omwagalwa mwagadde nze nga buli musajja anfunyisa olubuto omwana muzaala naye nga ku lujja omwana muzaala ewa musoke omwana bwe muzaala buli omwana bw'atuuka mu stage ey'okuba enda wansi nkimanyi oli mukazi muzadde ekyo oba okimanyi ngagenda musonga nedda omwana nga akunukiriza okwavula okuba enda wansi tozaalangako nazaala naye ebyo ebigambo naawe byabantu bakulu nnyo sibimanyi kati omwana kati stage eri bweti omwana bw'aba atuula n'ayagala okuba nga alina kyayagala wali
akunukiriza nayagala kikwata nakubawo olubuto okwiga tekukoma okwo kwe kukuba enda wansi naye ng'omwana wange batuuka mu kukuba enda wansi omwana ng'afa kyantuukako ku baana bange abaana baali 3 naye ng'omusajja oyo musoka ekimira abaana bange akimanyi nekyasanyawo famire yange akimanyi naye omusajja oyo nga nkuumidde buzibu bw'amaaso ankuumiddemu eyo embeera natuuka ekiseera nembikoowa mmanyi ndina mukwano gwange natuuka ekiseera nembikoowa nemugamba taata bino mbikooye njagala kuva mu ggwanga muno nve wano kasi oyina ssente I'm so sorry. Nemugamba taata kasita oyina ssente nkolera ekisoboka kyonna nve mu ggwanga wano. My God, you're breaking my heart. Taata oyo kye yakola yansuubiza nti agenda kunkolera ekintu ekyo era n'apanga ebintu bye byonna bye yapanga. Bwandibaddeko bwakadaama n'ekitange kye yankola kyali kintu kyamaanyi nnyo sijja kulwisaayo nagenda ebweru netandika okukola naye ng'omulimu taata wange gwe yali yanseetingira ogenda okukola yali yakuseetingira mulimu ki gwali mulimu gwa kwetunda oyo taata simulabanga yalabbi mulimu gwa kwetunda nagenda ebweru netandika okuba nga abantu we banteeka jjukira ntuuse ebweru simanyiiyo. Wagenda mu nsi ki? Kanjireke. Kogireke? Natuukayo nendabira ddala nga kitange ekyo kye yanjagaliza nekikola nga sirina bwe neetaasa sirina bwewatuukayo wasangayo bakugamba ki? Bandisiivinga bulungi nnyo ne bambulira omuntu eyakoze ku bintu byange ne bambulira n'omuntu abasindise okundisiivinga era ne bantwala ku mulimu gwe nali nsuubira nti mulimu. Taata we wamukubira essimu ene Kampala yagamba ki? Yaŋŋamba ogwo gwe mulimu gwe nakusindikako nga taliimu wadde akasaaga era bammazawo wiiki yali egi nga bamaze okundisiivinga ne batandika okuntwalanga mu bifo nga banyambaza ebintu bye sambalangako nga babaako abantu we bantuuza. Ekiddako naawe oba okitegeera oba wali okiwuliddeko sisuubira nti osoose kiwulirako nsi. Mpulidde sitori nnyingi ez'abawala. Kati naguma nentuuka ekiseera nenkimanyiira sente zo nembeera nga nzifuna naye ate nga sente bwe nzifuna nziweereza omwagalwa wange. Mwagalwa ki? Taata wange oyo musoke. Ate wasigala omwagala nga akututtemu ogw'omulimu. Natuuka nti nenkimanya neŋŋamba nti oba kyeyanjagaliza kankiveeko. Kasita kiyingiza ssente. Kasita kireeta ssente. Netandika okuba nga ssente nziweereza ate nziwa taata oyo. Naye ekintu kyesirabira mu bulamu wange lumu omusajja yajja ajja okuntwala okungula. Omusajja nali manyi omusajja oyo antutteyo agenda okunkozesa. Naye bwe twatuuka eyo natuuka ku muntu gwe bampa nga kiringa kintu kyabwe kye baateeka mu nnyumba ndooza nakyo nga bakiwongereramu kinsolo naye ate nga wenvudde balinga abantu nzeyo nti nga ninga agenze ku bufumbo nga kirina kuba nga kinkozesa buli lunaku ate ngaawo tewali oba okufa kumu n'okuzaalibwa kumu kanziruke oba poliisi enkwata bansibe embeere mu kkomera. Nze Media njagala nkiveeko oba ngende nkuba ekyeyo e Canada. Ewuwa mukwano. Obeera London mbeera eyo mpulira nga ebintu by'Media ebimu binsukako. Kati tuuka ekiseera omutima guŋŋamba toloka oba poliisi ekukwata bali kutikka ne bakuzza ewammwe oba obeera mu kkomera onolya ku mmere y'abasibe. Era natuuka ekiseera nenkikola
nentoloka bwe natoloka naye nga omutima guŋŋamba nti kasita muzeeyi mbadde nga muweereza ssente zange kaŋŋende ssente ze ziriyo zimala bwe naatuuka bweba bantise oba poliisi ekoze eki ndiddayo eka ssente ze nateekayo zimala okuba nga nfuna entandikwa era bwentyo natoloka. Wabeera ne zombi okumala bbanga ki? Gwali omwezi gumu n'ekitundu era natoloka era nga bwe nakibala bwe kyatuukirira poliisi yankwata ne mbannyonnyola buli kimu ekyantuukako ne wagye nava biki ebinkwatako. Ate olina biwandiiko? Nga sirina biwandiiko. Bakuggyako eriiso lyo n'okomawo buli kimu bitiibwa. Ne bantikka ne bankomyawo naye nga mmanyi nti nkomawo wa muzeeyi wange agenda kunnyaniriza bulungi ampe ssente zange ntandika okuba nga nina kye nneekolera awaka. Naye natuuka awaka muzeeyi n'okuneeka nga yanneekanga. Taata we yali takwagala naye tewakitegeera? Nakitegeera luvannyuma nga mmaze okufuna omuntu eyanzija mu mbeera eyanzija ku musajja oyo kubanga oyo musajja yali anjagaliza kuyingira ttaka. Yali ayagala ofuna essiriimu ndowooza oba ofiireyo mu bwamalaaya. Yali amanyi nti kenninnya ennyonyi kuba nze nagimusaba yamanya nti kenninnya ennyonyi sobola kudda Uganda. Oba waakiri banaakutta. Kuba yali amanyi nti omulimu gwansindiseemu gwa bulabe gulimu okufa gulimu okusiba gulimu okulwala buli mbeera yonna ng'erimu ogwo omulimu. Naye yanneekanga okulaba nga mmutuuseeko. Namutuukako ate nze saamulaga nnyo kindi ku mutima. Namulaga kino nti ayina ssente zange nga mmanyi nti agenda zikwata azimpe ntandike obulamu bwange. Era nze kye namutuusizaako. Ekimutuusizaako n'aŋŋamba ssente kizoosaba. We yakulaba first time tasuubira nti okomawo tamanyi kiriwo yagamba ki? Byaŋŋamba ozootya ovaawa otuusa otya wano. Bye bibuuzo bye yambuuza. Ne mugamba taata nva bweru gye wansindika nkomyewo era ntuuse wano. Nina bwe ntambudde era ntuukutuuseeko wano. N'aŋŋamba kale wummulamu. Ne tumala ennaku 3 ne ntandika omubanja ssente zange. Kati olwo omutima guli guzze ayina ekintu kye yandaga walo nga ntuuse. Kati nange omutima guli ne gujja ne ŋŋamba nti omusajja ono yakikola antwala ebweru anzitireyo. Yakulaga ki? Ayina nti kati ebyo ebibuuzo osobola bibuuza omuntu omwanawo oba omwana wa muganda wo gwe wasindika okugenda okukola nga tomanyi bimukwatako n'akomawo n'omulaba nga kutuuseeko n'omubuuza ate nga wamukubira essimu n'omugaa taata gwe guno omulimu gwe wansindiseemu nagamba kola ssente. Kati mwana wa muganda bw'akomyewo akutuuseko nga totegedde osobola mubuuza ebyo ebibuuzo. Ovaawa ozootya otuusa otya wano era ononyeewo oti. Kati nange mu mutima ne ŋŋamba omusajja ono nange wayita ennaku 3 netandika omugamba muzeeyi akasente wampeereza nga meseji nga nkaweereza katuukanga bulungi ate nkusaba akasente ako nkampe mbeeko nange bye neetandikirawo. Wali gwe wali olowooza ki ng'omwana ow'obuwala? Anti byatandika okusemberawo ebito nga ntandise okumwekengera. Ng'otandika okubirowooza tobimala. Natandika okuŋŋamba ku kya ssente maama togenda kumpalampa. Njagala otule wano tolina kyogenda kujjula ne mugamba taata njogeranga kati omuntu omukulu. Sikyali mwana muto oli gwe wali ofuga. Siri mwana muto oli gwe wasindika mu mulimu gwe n'ekitange emagombe gyali yakunyiigira. Siri mwana muto gwe wasindika mu mulimu gwe nagenda okukola. Nagukola ne kuweza ssente zange teeka wano ezange. Awo obusungu bwonna netandika okubukuŋŋaanya. Omusajja oyo manyi kye yaŋŋamba. Naŋŋamba gwe walampa omumanyi. Ne mugamba nkuze nkulaba. Naŋŋamba omanyi ekyaviirako kitaawo okufa. Omanyi ekyaviirako nnyoko okufa. Omanyi ekyaviirako okuba nti ku nsooliko bw'omu. Ne mugamba sebo sikimanyi. Naŋŋamba kati yongera okumpalampa. Ojja kukizuula. Ojja kukimanya. Oh my God. Yes. Bw'atyo omusajja oyo bwe yaŋŋamba. Bannange awo gaba galinye. Era omusajja oyo yantandikako maama nga bwe yakyogera. Yantandikako kati biri eby'obulungi bye yali nga mpeeweeta abampembejja nga mpe ebirungi engoye azingulira buli kirungi akimpa biweddewo. Kati nina kuba nti muwalampye nina kukakana.
nze Kigozi nakakana oyo omusajja yatuuka ekiseera nze nansuula eddalu mu kayumba we yanteekanga okusabira emikisa we yanteeka akalinaanyeewo nga we balina okunteera emmere ng'embwa nze Musoke nkulayirira nkiddamu wano Musoke naye baŋŋamba nti akutuse nakugambye embeera gye ndimu yeeno sikyalina kye nneegomba kuba ssente nzirina sirina kye sirina naye Musoke njagala kigambo kimu nti yafudde ngenda okumukolera omukolo gw'okufa kwe ate nga amazima ga Katonda nkulayirira Musoke ajja kuyingira ettaka nkulayirira oyo omusajja ebintu bye yankola ajja kuyingira ettaka ate mu bubi kubanga nze awawatu yateeka nga yansuula eddalu nga bansindikira busindikizi mmere bwenti ng'embwa eddalu waligwa ddi nga mmaze kumutandika mubanja ssente zange wawulira otya era byali bitya kati era omulalu aba tategeera eddalu lijja totegeera naye nga nina wempugukamu nga ndaba nina bwentudde oddamu engulu ndaba nina bwentudde ate woli kuvaako obanga abadde mu kirooto ekitegedde naye ate biba byakutuuka wentudde mba sibitegeera emmere ninga alira ku gundi ku seminti mala kugiyiwa nendyoka njirya kati awo obwongo bugenda ne buddamu ate ne bwala ne buwuguka yali LC y'okukyalo akakiiko konna ak'okukyalo kankigambe bwenti abantu abo be bannimira bo bategeera bati bamanya ne bakitegeera nti Musoke ayina ebintu bye yakola ku kyalo nga bitandise n'okutugumbula abaana b'abantu abalala bitandise n'okutugumbula abantu abalala yatuuka mu nnaku z'omubbi yazituukamu kati abantu abo be bazuula nti ndi mu nnyumba omwo abajja okukyala ngawaka kubanga tayinza kugaana bantu kukyala abakyala n'abalumirirwa bamanya nti omwana wa muganda wa Musoke ali omwo yakomawo okuva ebweru naye nga twakoma okumulaba nga avudde ebweru naye nga tetukyamulaba ku kyalo maama omwana tafumbirwa omwana tavaako era batandika okunoonyereza ne bazuula nti ndi mu nnyumba muli nagwe eddalu Musoke yansibira omwo yali LC munnaye abantu bategeera waakiri asikaali ayogera waakiri omukozi wawaka omwakulumirirwa yali LC negenda ku poliisi ne bafuna ab'amateeka ne bajja ne bankwata ne banzija mu nyumba Musoke ne bamuyingiza ekkomera tatawo bamusiba bakutwala wabutabika nemblas nyabo balina gye bantwala kubanga bamanya nti ekindiko ne butabika ayinza obutakisobola sebo olina kyetasobola maama nze Musoke ebintu byeri byanteekako butabika yali tensobola emisimbu ogikuba empiso kisooka ne gidduka emisimbu anti gidduka era ne gimala ne gidda gidduka ne gimala ne gikomawo balina ew'omwami gye bantwala omukyala nedda si abapoliisi be bakwata oli nze ab'ekyalo ne bankwasaganya era yali mukyala n'abakyala omukyala oyo yali mukwano gwa maama wange nnyo nga maama tannafa koti olwamaze okisuula nti Musoke alina ebintu bye yakola ku kyalo omukyala oyo yansitula alina awantu gye yantwala ebiseera ebyo nali sitegeera oba omulogo ku kyalo abantu baba bamanyira abakola bati wayitawo baba bamutegeera iye nenze oyo omusajja yankola ebintu bingi nnyo nnyo yensonga lwaki nvireyo leero njogere mu kamera mbikooye n'abakyala abantu gye yantwala gye bambulirira buli kimu ekyatuukako gye bambulirira buli kimu ekyatuuka ku bazadde bange kati gwe wabeera wanna abakyala oyo okumala akaseera era nabeerayo okuva bwe yantwala ku bujjanjabi bwe yantwalako awo nga kitaawe ali mu kkomera bamusibyeko omusango ate omugagga bamusiba ennaku zaali 3 ne bamuza n'awaayo sente ne bamuta omugagga tebamusiba naye kati takyayogerwako nga mugagga kubanga Musoke talina kyayina yensonga lwaki aliyiganga eyali omusajja ayinayinira mu jjinja nga ye mugagga waamu ate nemuyiga nga ajja kufiiramu agenda kufiiramu nkulayirira kubanga nze kyeyali yanjagaliza buli kimu nakisaba kimuddire amazima ga Katonda nga sitya gwe ntya Katonda nasaba buli kimu kimuddire oba nabyo byentulugunya natabazadde bange baganda bange oba abaana be bafa oba ne mukazi waafe oba naye afa nze tebinkwatako
kati ndi mu bulamu bulala nnyo nina obulumi ku mutima nze gwolaba ate tebulinzigwako kufuna ssente munaye beerabira ne basonyiwa Musoke sisobola kumusonyiwa ngeri gy'otalina bazadde sisobola kumusonyiwa singa mbadde nera kyendabako nti ndaba ku baganda bange naye ngenda ku bazadde bange ne ŋŋamba nti owaaye nabazimbako ennyumba ne ŋŋamba kangendeko nsiibeeyo mu nnyumba gye nazimba ku malala g'abazadde bange nensiibayo ne mbatunula ne ŋŋamba temwefiira mwefa abatabusi kwaga mazigo osobola okukeera ku makya ne gakubaako kati Musoke yagenda okubonyaabonya abaana be yagenda okubonyaabonya famire ye kubanga bagenda kubonaabona amazima nkulayirira batuuka batya mu kyalo kati nze bye tabinkwatako yagambye Irundu nze bye tabinkwatako otuukayiganga n'ogenda 2 hours Irundu naye tebeeyongerayo bafiire awo baneeyongerayo paka kubanga bateekwa okufa ekyo nkikulayirira naye okusonyiwa kya buntu obirekera Mukama nayisazeewo okwogera naawe nga mmanyi nti oli mukazi oyagala kunvuma nsobola kubanga oli mukazi osobola okulumirirwa byenkunyumiriza maama njagala weeteeke mu ngatto zange awo ani gwe bansonyiwa nsonyiwa Musoke yabeera efamire ye nga nsanyufu asonyiwa abaana ba Musoke tomanyi naawe Katonda lwali kuyamba kati ate era Katonda yamuyamba dda kubanga mu bonna abaafa yasigalawo ogu ng'amwagala kati abaana ba Musoke ne basonyiwa nga kitaabwe avuddewo bagenda kutandikirawo kubanga takyalina bagenda kutandikirawo already baawungawunga dda ebintu bye yali anjagaliza okubeera abaana be baliko era ye yakukubidde essimu ndoze yalimuko ng'ategeera yeyakuweerezanga emmere kaddirisa yalimu ng'akola ki ategeera basigadde byonna bimawube byakukyalo kati mbasonyiwe batandikirewa bakitaabwe afudde kubanga ye muyina wano ate nga siseka ate nga sikirumamu ate nga sisaaga waliwo program gyokola nekusukkako nakusazeewo nkujje nemale nange ngoga nkaaba amaziga ganzigwemu kubanga nkaaba buli lukya lwaki Musoke yali anjagaliza ekintu bwekityo yanoonya obugagga nanoonya amagini asa abantu b'abantu anoonyeza obugagga obutaliiyo kati essaawa zino obugagga bwe yali anoonya bwe yafuna bwe yatulugunyizaamu abantu bwatidde abantu abatali omu abatali babiri buliriddawa eddogo lifuluka lyafuluka kati eti lyafuluka yamanyi eddogo lirina expiry kati anti bwe liba it is not a forever thing liriko expiry anti kati awo ebitankwatiraku bwe biba byafuluka kati nze mbirina kati nze mulogo nga bwe bakusindise bagamba nti nze ngenda okubatta nzikiriza nze mulogo nzikiriza ndi mulogo kubanga kati bagenda boogera bagamba simanya bwe yamala okutusiranya taata waffe agenda kumutta simanya ye mugagga muvundu simanya alinnya nnyonyi simanya asiibabwa simanya akola bino kati bo be baanoonya obugagga obwabwe obugagga obw'okusaddaaka nze obugagga obwange nabufuna mirembe era banveeko tebabaako kye banjogerako nti nze nina kye nabakola okuleka taata waabwe bye yakola kati bakafaya yamuddira taata waabwe bye yakola bakafaya noonya kyozzaako ebyo bye byange abalungi abatulaba omukyala gwe tuli naye olunaku olwaleero ye Maggie Kavuma nze nabagamba wempulira omuntu alina ekintu nkireeta abantu mbalabye awo ku social media nga mugamba adija awo tuleeteraga program gano ga program teri agabakaka oyo yekka abeera asiimye yakola ekyo omukyala kyabeera ayogedde bw'oba tosiimye tewali buzibu naye bino ebintu bituuka ku bantu ba mu nsi nze internet yandisappointinga ebintu zuula last year byayogerako mbuno omusajja yakwata omwana twabireetanga wano ku HK Media ne tubyogerako amasimu ne tugakuba ne tubyogerako ne Ajati Kuluthumu nga mugamba nti story simanya teziriyo
abantu ne bibatuukako ate ne mutandika okugamba ate Hadija story azireeta ate simanya biki. So bannange byebyo ebyolunaku olwaleero omukyala tuli naye njagala okweyongera okumanya ki ekiddako part 2 bwe ndaba nfunye amafuta inshallah nja kugendayo eyirundu ewali omulwadde immulabe. Nze njagala ombuulire wano otuuka otya okuba nga obeera wano, otuuka otya okufuna omusajja, byajja bitya era kyali kitya? Nze nkugambye kuba bantuusa gye nafuna obujjanjabi okubanga nti mpona obugubu eddalu yali n'abakyala baffe eyantwalayo era bwe yantwalayo ne banzijanjaba nenzira mu mbeera nkuba nti ntegeera buli kimu. Omuntu oyo yanzijanjaba yambuulira amazima n'aŋŋamba nti kitaawo yambuulira buli kimu musoke kye yali yakola era ng'omaze owona eddalu. Yes, era yaŋŋamba toddangamu okumuyita ntala wadde omumusemberera naye towooleranga ggwanga ngenda kubaako byenkukolera obulamu bwo bwongera okutambula okugenda mu maaso nga ggwe kennyini obulamu bwo toddangamu mubanja wadde 10 toddangamu kumusemberera. Era omwami oyo byeŋŋamba nabituukiriza nenva bwe navaayo nadda wannabakyala ntandika okubeera eyo okumala ebbanga. Naye omuntu oyo nga mufudde mukwano gwange nga bwe nfuna kyonna agamba nti nfuzeemu okusomozebwa oba wannabakyala ndi bowadi nsobola ogendayo ne mmalayo ennaku nga 2 oba 3. Yali nga ye maama wo ku nsi nga gwofunye. Kati ono musawo wange yanzijanjaba bwe nabeeranga wannabakyala nga neebowa nga niramu ku ssente oba nabakyala nga musabayo ku ssente. Musawo ate era omujjanjabi aba musawo. Omujjanjabi aba musawo, buli mujjanjabi aba musawo. Nagendangayo nembeera nga mbeerako byemwebuuzako kubanga yaŋŋamba siddangamu okusemberera musoke. Ne mubuuza nti ssente zange naŋŋamba tozimubanja zireke ojja kufuna obulamu obupya. Era obulamu obwo obupya bwe yansuubiza bwe buno bwe ndimu kati. Bwe buno obulamu obupya bwe ndimu kati kubanga ebbanga linamala nga ŋŋendangayo nga mukyalira lumu nga nsangayo omusajja taata w'abaana bange kati. Wamusanga wa musawo? Yes, ennyabo. Omusawo Omuganda? Tokirumiriza nnyo nkugambye musawo. Oba omunnansi? Kale munnansi. Anti nze sagala kuleetera abasawo wano ku gundi yange ku channel. Kale kati anti bye wanoonye wano. Bye wanoonye wano era nina okubikugamba. Musawo ow'ekinnansi. Taata w'abaana bo wamusanga ku musawo? Gye namusanga. Bwe bugagga buno bwe ndimu. Nnyabo gye namusanga. Kuba tojja kuŋŋaana kwogera kituufu oba tobyagala ku gundi yo tobiteekayo. Nenze nga nkikubuulidde nti gye namusanga. Gye namusanga. Era gye yanfunira era ge maka gano gendimu bwe bugagga bwe ndimu bye birungi bye ndimu. Oba obiteekayo oba tobiteekayo gw'omanyi. Naye nga sijja ge mazima ge wanoonye wano. Sagala nkugambe nti omusajja namusanga ku nnyonyi lwaki sikubulidde nti namufunira bweru. Mwali mugenze ku musawo n'omusajja awo ne mwesangayo? Gye twesanga. Gye twesanga. Bwe nze nabeerangayo kale nga nfuuse nga mwana wa waka kati ye yali alina ebirabo byaleetedde omusawo oyo ng'azze kwebaza. N'atandika okuba nga atandika okuneegomba. Era yatuuka ekiseera n'aŋŋamba ekigambo. Ate we nakukubidde essimu waŋŋambye mbu omusajja yali musomi wa dduwa. Kati lwaki tewambuulidde amazima? Nze byo sibyagala. Kati nnyabo nze sirina bwe mbyawula kubanga omusawo n'omusawo ow'omuddwaliro Mulago bamuyita musawo. Si bwe kiri? N'omusawo w'ekinnansi bamuyita musawo. N'omusomi w'edduwa bamuyita musawo. Nze omukusansa oyo yekonga omuntu nga musomi wa dduwa naye nze ebyo by'oŋŋamba mbu omusawo. Kati naakuŋŋambyeko nti oba omusawo wange oba simanyi oba yanteeka mu nnyanja oba yampa mindi oba yakola biki naakunnyonnyoddeko engeri gye yankolamu. Kale kati nnyumiza. Nkugambye nti buli musawo aba musawo mu bujjanjabi bwe. Naye kati sinnakunnyonnyola
nti omusawo wange ati nze munayenza abantu nsibanga mbagamba buli kanaku nze ebintu by'abasawo b'ekinansi bye mujja ne munyumiza emboozi n'oŋŋamba nagenda kati omusomi wa dduwa taba wa kinnansi edduwa mu ddiini yange ekkirizibwa nze saga akola oyo shiriki kati ndowooza nze ekinyonyodde bubi owekinnansi yaliwo yono agenda akozesa endeku bicyoko naye nze mu ddiini yange nze nange owange gwenjogerako nze nange omusawo wange gwenjogerako si wandeku si wansaasi si waki naye jasi musawo musajja musomi wa dduwa wa kabaani ebyo kuruhani era bya kisiraamu sijja kugamba nti bino ogenda musabo era wona abeera obyogedde wano aba n'agendayo bajja kuŋŋamba sijja kugamba nti nagenda mu ssabo kuba nandikugambye nagenda mu ssabo ne nkolayo kino ne bannyenyeza endege ne bannyenyeza ensaasi naabikugambyeko anti fe abasawo tumanyi bamu bakinnansi nkugambye n'owe mulaga aba musawo okay kati nyonyola mwasinkana n'omusajja oyo w'omusawo yali aleese birabaawe ekyaddako yali azze kwebaza naye musawo w'oyo azze kwebaza ebirungi bye yali yamukoledde kati aneegomba era nambuulira ekyama kye nange engeri gye nali nti ndi mu kuyaggayagga maama nakkiriza bwe nakkiriza litandika okudeetinga ekyavaamu nansaba obufumbo eno empeta maama gyolaba si yakwejalabye baabali bagirabe njiraga gwe ate baani benjiraga si yakwejalabya ndi mukazi mufumbo ow'empeta ow'abaana aba amala n'ofuna ku mwana yenyavu naziika basatu kati nina abaana bange kale we muŋŋamba ebintu ebityo nziramu essuubi mba njagala abatulaba wano abatalina ssuubi nabo balifune yuno naye just ebiseera ebisinga abantu mundisappointinga ntutya I get disappointed sometimes simanyi like anyway buli muntu alina empona ye gy'awonamu nyumiza emboozi ogimaleyo njagala kati kiki kyoyagala kubanga tindabanga ebiweddeyo kati bo baliyo n'abasonyiwa bali abaana abankubidde essimu okubasonyiwa ntya singa baba bakwetondedde ate nze bankola ki nze siina na budde obwo mukwano siina na budde obwo kati gwe wawonerawa naye tumbulidde bulungi tata wa we nawonera w'omusawo wange gwe nkugambye we yakujjaako we nafuna n'omusajja we nafuna ogera omusawo ntyemula omutima kati nkyogera oba ntya nkyogera oyagala kati gwe mpe njogera waba yali sheeki yogera nti sheeki kubanga nze nabagamba abantu saagala ebyo bintu by'abasawo kale musajja musiraamu sheeke nga bwokyagala naye nga si musawo wa kinnansi era n'omusawo ne baba sheeke era bamunnansi abamunnansi munnansi omanyi kyekitegeeza okugyako mpozi gamba ng'akuba ekitabo naye seeko omulombi w'edduwa abeera mulombi wa dduwa obange mulombi wa dduwa mukubi wa kitabo muntu wa kabaani muntu wa kuruhani wakugamba amazzi ga ruhuyago genda okwata kino genda okole kiri bwati wakuteekateeka butesiteesi bamusinkana na musajja omusajja ng'akuwasa yenyabo bannange ovuddemu n'akaseko kyokka abadde oli bulala munnaye kati mpulira nga nzikakkanye kuba kati mboozi eyo nkugambye siginyumyangako na muntu yenna kati bwemba nga njinyumizaamu naawe mukazi munnange oba otegeera obulumi bwe nayitamu n'omanya n'emirembe gye nnina kati n'oŋŋamba kakkana tuula beera n'emirembe gyo era n'onvaako n'abandiko n'obagamba abo bakutumye banveeko anti nze abantu nabagamba nti bwewaba ayagala okweyambisa ku muntu amweyambise naye si byampaka abannayuganda bamanyi okugamba mujje bamanyi okugamba otuteetera emboozi simanyi olanga gundi bano abantu oba nanze oba siranze si bampaka just gwawulira ng'oyagadde gwakikozesa nze sina buzibu n'ekyo kubanga buli omu yandyegombye okubeerako obulungi omwami oyo
Eyankulako ndowooza ka mbasomere ennamba ya ssimu. Ne bw'oba osobodde kati nga omwana wa Musoke azeemu n'ayogera naawe. Agendeyo bamujanjabe. Ng'omwana. Ng'omwana naye nga si kitaawe. Nga si Musoke. Ennamba eyo ya musajja musiraamu eri 0789 99 6 83. Yes, yeyo. Okay. Yoyo yekka abeera ayagadde, bw'obeera toyagadde togendayo. Naye saagala nnyo kunkubira masimu kuŋŋamba nti ate kino nti ate kiri. Just njagala kive ku mutima gwo. Sitera nnyo okuba kutogera mbayabuulizaako ku kyembeera nfunye. Kati ekirala mu byo omwana ono omuwala eyakubye essimu azimbye olubuto ali mu mbeera mbi. Ate oyo ye tali rundu. Tali rundu ali wano ku lw'ennakawuka. Okay. Anti kati ebintu bimutambulira bubi. Ali kala ali mu mbeera mbi bambi. Ebintu bimutambulira bubi nnyo. Simanyi oba ye naye wamunyiigira nga kitaawe. Naye nze ngamba nti omuwala oyo bw'aba akwetondedde musonyiwe ku mutima. Anti kyenkugambye olaba ne Katonda omwetondera akusonyiwa. Kyenkugambye nti nze ng'omwana simuyinaako buzibu. Kyenkugambye naye ye kitaawe oyagala mulaba mu keesi. Nkiddamu natandise nakyo era nkiddamu ate nga njagirabako ate mu bbanga eritali lyawala. Sawala kw'obulamu kuba munaaye kati omwana simuyinaako buzibu kasita naabwe abanga sha naagiraba ennamba y'essimu ajja kugifuna asobola okugerayo omwami asobola omuyamba. Naye lwaki waayo gezaako okwogera naawe tokkiriza? Ate kati njogere naye ki? Kubanga n'abaana nabo osanga batambula tambula ne bategeera bingi. No, kutegeera. Olina sayidi gye weekubiddeko ku bulumi bwe bampisaamu kati gwe oyo omwana oyagala famire yaabwe njogere naye ki? Nandibadde njogera n'abaganda bange benzaalibwa nabo. Kati nze njogere naye ki nga bo baali baagala kunzita? Olinga tantegedde byonna ebbanga lyamaze wano nga tunyumya. Tulinga agamba nti tumaze biseera. Tolina kyofunyeemu. No, nkutegedde. Nkutegedde maama. Kati bw'oba ontegedde toddamu kunsaba kintu kyonna. Bw'abanga kusha nagiraba. Okusonyiwa kya buntu. Kati sijja kusonyiwa. Kati oyo omwana nkugambe simuyinaako buzibu. Omuntu gw'otalinaako obuzibu bwakukubira era okwata ekiwaali kiŋŋambe naye bw'oba tosobola kwogera naye. Nze sirina mboozi gye nsobola kwogera naye kati ayinza okuba alina bingi by'amanyi ate by'ayagala okunnyonnyola kyentegeeza. Nze byemmanyi bimala talina kyagenda kunnyongerako. Munzikirize mbasiibule olunaku olwaleero yenze Hadija Kigozi omukyalo ono tetwakwataganya okuva lwe nabadde nga nzija ge mazima amatuufu naye bwe bityo bwe bitambudde. Assalamu alaykum.